waliwo video etrendinze ku social media ebadde yamanyi nga bankubye abasajja ba SFC nkakasa mukulu balamu wavaayo n'ogamba nti bonna bakunga tweyiwe Kawempe nenkunga nga mobilizer abaana bonna Kawempe bajje Kawempe nembakunga netugende Kawempe tuli mu line awo mu line mwe batukubidde n'abantu bonna bali mu kuwaga nti mujja kiwulira ani atamanyi balamu wantuuseeko wandese bulesaawo n'otambula n'ogenda ekyo mutusasudde irale ekisanja tomanyi nti njoyo tepanga bya President Museveni wano ku mini price nembirisa nembinywesa naye nasasuddemu ku nkuba olwo laba mukubyenza ate olw'omuntu omulala bannange ffe abaana ba NRM tugende mpola bino ebikolebwa President Museveni tabimanyi era abantu bali mu kweyagala bweyagazi nti bamukubye kale wemba bwe mutwe mwakoze mwebale sajja yabagamba nti mujja kiwulira abantu abo nibo bakolera tebasiima era nga obugambe bakusasudde mu kibooka ate bangi nnyo betulabye nga bakaaba mawulire si malungi teri muntu yeetaaga okuba nga celebratinga munne ng'ali mu bulumi oba ng'atuusiddwako obuzibu naye bambi kyekiriwo nti weesanga omuntu nga celebrating lwaki lwa mbeereriwo bwe tutyo era nga tukyeyongerayo naye munange byonna nga bigenda mu maaso omwami avuddeyo n'agamba nti lwaki tebajjawo kulonda ne tukimanya nti kubanga abaami bano babalaata nti osanga minisita akalulu tekanalondebwa mukyali mu kampeyini n'awaga n'agamba nti kano twasinze dda agambye mujjawo okulonda okusinga okubonyaabonyeramu abaana b'abendi n'okwonoona ssente z'omuwi wa musolo nga gwe guba mudidi naye nga ssente z'omuwi w'omusolo ate nga tezirina kye zikola. Bino ebigambo tubyogera nga basajja bakulu naye bwe muba temugjeewo kulonda nga tekuvuddeewo walayi kugenda kuleeta ebizibu bingi wano mu ggwanga. Omuntu asobola okuyimirira nga minisita mulamba honarebo mulamba nakugamba tuyina akalulu tugenda kawangula twakamaze dda naye nga kandidenti waabwe tayinaayo yadde kalulu tayina nankuŋŋaana ze yakubye nti ziri awo zirabika. Jukira ebyakakati bya kamera buli kyokola abantu bakirikodinga ne bakiteeka ku kamera. Mufuna bulungi oli nakala amaaso ng'ali ku TV yeggwanga n'agamba tuyina akalulu wano tuyina kalulu kayitirivu naye nga minisita mulamba ate muntu mukulu ayina n'ekitiibwa naye nga yeerabidde nti abantu bamusaamu ekitiibwa ali mu maaso ga TV alimba agamba akalulu tukayina awo wonna twamaze dda naye nga kandidenti we teyakubyeyo yadde enkuŋŋaana 3 ziri successful ng'ayina ne we yayise mu katale ng'abantu abawa ssente. Mufuna bulungi abamu ne bazigaana nozigana naye gwe omanyi omuntu okugaana ssente $5,000 nazigaana ku vidiyo weebuli naye oli nayimirira ku TV n'agamba ate ne mukagundi Mukasa Girinya neffe tumuyina Mukasa Girinya ali omu ate Mukasa Girinya agenda okufa ng'oli omukazi malaaya yali yamukwanako bukwanyi era bwe yalaba nga malaaya n'agivaako wadde yagizaalamu naye yagivaako n'agamba akanze ku malaaya eno n'agivaako n'awasa omukyalo omulala. Sseginya yafa nga alina omukyalo omu kati ebintu bana ebyokwagala okuzanyirazanyira ku bantu tebijja kukola. Abantu beetegereza kamera kati ziraba buli kintu kyonna buli kyogenda okukola oba tonnakimaliriza nga kyo kyakusooseeyo dda abantu okukiraba. Ofuna bulungi so nze mbagamba ebintu byekulonda ebyo nze ngamba byalivuddewo kuba kati nalabye eggulo sajja babakubye amagulu baagamenye biweebuuza abantu mumenya baaki mwe mubagambye mugende Komamboga ate bagenda Komamboga nti ate wano temuyitawo
ate tugenda kuyita wanda ate muddeyo mugende muyiteeri ekyo nakyo nekimenyesa omuntu okugulu ekintu ekyo okwesoma ne bagamba nti tukwaka amazedda naye nga nabo muli mu mutima bakimanyi nti mu butuufu akalulu kaganye ndowooza baba bakimanyi nti olwedde bamaze dda okubba bajja kubanga balangirira muntu waabwe byonna nga bigenda mu maaso munnange abaana bakaaye era bakambwe bitya nsonga ki lwakuba nti bakubye lope that is Honorable Joel Ssenyonyi kye bagamba nti abasirikale be baamuwa ba mugaso ki bw'oba baleka ne bamukubanga we bali ne batakolawo mbeera nti ba mugaso ki nti fact batuuse n'okugamba nti bamugjeeko ffe kennyini twekuumira omuntu waffe abajaasa abakuuma Honorable Ssenyonyi abasirikale ne bakuba emmotoka ya mukama wamwe ne bajaasa okutuuka ku ekyo emmotoka mwali double cabin namba y'abasirikale nga ne maaso wali olidikka ne munda mwatudde mulimu abasirikale ne bakuba emmotoka ya Honorable Ssenyonyi leader of opposition ne bagituusa ku ekyo n'abo abasirikale bonna mulimba nga n'emmotoka ya Bobi Wine akuumibwa abantu ba bulijjo ba Eddie Mutwe bakirewo kivumi tekubwangako bwetyo ne well trained officers ne bakuba emmotoka ya bosi wamwe mulimba byebyo naye nga tugenda mu maaso era nga tuyeyongerayo ensonga era zikyalanda eza lopo n'abasirikale abamuwebwa abalaze nti mutuufu incompetent nti tebasobola oba oli abo bakikoze intentionally kuleka nti bamukube teri ategeera naye abaana bakambwe era bagambye nti yejjeeko abantu abo bo bennyini bambe nga bamwekuumira eno message yange singa ebeesobola okuntuukira ku weekitiibwa Joel Ssenyonyi Honorable Joel Ssenyonyi lopu waffe omulungi owa NUP tubadde tukusaba lwaki tewejjaako ebimotoka bya Museveni ebyo n'abakuumi be lopi wojjeeko ebimotoka bya Museveni n'abakuumi be abo si bakuumi bo wabula bajja kukubega bubezi abo abasajja nga babawadde ne oda ekutta bakuba amasasi ne bakutta ne bakugjawo toyina bw'oyinza kuŋŋamba nti abantu abatalina mu byambalo basobola okukuba ne bakutulugunya bwe batyo ne basaayasa emmotoka ng'oyina abakuumi abakuliko awo nga bakutte n'emmundu ne bakkiriza okukolako ebikolobero ebyo byonna kitegeeza abo abantu babakuwanga kikookolo wabula tebalina mugaso eri obulamu bwo Honorable Joel Ssenyonyi bano abasajja tebatwagala tukimanye nti nno batulwanyisa olaba omusajja akwata ekipande obupande just bana n'agisala n'obusungu obw'ekika ekyawaggulu akuba ya NUP golowooza bajjawo ekisa ekikuwa abakuumi n'emmotoka gy'otambuliramu Honorable Joel Ssenyonyi lwaki emmotoka ya gavumenti eyo togivaamu n'ogyesonyiwa Honorable Joel Ssenyonyi lwaki abakuuma abo tobazzaayo n'okwata akazindalo n'olanga n'obagamba tokyayagala bakuumi baabwe era n'emmotoka yaabwe tokyajagala ne konvoyi yaabwe y'abasirikale tokyajagala kubanga mmanyi bwe mutuuka mu palamenti babawa ssente ezegulira amamotoka ge mutambulira mukozese emmotoka ye eya ssekinnoomu emmotoka ye eyiyo nga ggwe omuntu emmotoka y'obwalopu gyesonyiwe n'abakuumi bejjeeko kubanga tebalina makulu gy'oli kubanga olwaliwo tukirabye nti abo abakuumi be baakuwa kakookolo abo bayinza n'okuba be bakubega Honorable Joel Ssenyonyi abo abasajja bejjeeko tebalina mugaso gy'oli ebyo munnange nga bamabuulira naye nabaddeawo evening ne mpulirako amawulire nti security details yonna bagimuggyeko simanyi oba kituufu oba nedda naye nga ge mawulire genasembyeyo kubanga mpulira so byebyo naye ng'era si birungi yadde n'akamu nga tukyagenda ku fujjo erisuukiridde ndabye omukulu Kayibanda onono wa NRM kakunguliro era y'omu ku abo abavaayo luli ng'akaaba nga muganda we tebamubuzizaawo avuddeyo n'aba ng'atabuka n'agamba nti ekyakoleddwa ku Kenzo si kirungi era yabadde mukambwe muko tubagamba nti munnange bulijjo wano babagamba nti mujja kiwulira bano abasajja tebamanyaani kati ekyakoleddwa ekawempe ekyakoleddwa wano ekawempe nze tekyansanyusizza Kenzo ly'ettaala lye tulina Kenzo nga Kenzo okuvaayo n'ayimirira ku siteegi ya NRM Kenzo n'agamba nti nze Museveni
wafiira nange wenfiira Kenzo tulina omuwa respect abayimbi bonna abavuddeyo ne bagamba nti ffe tuli tuwagira NRM abayimbi abo balina okuweebwa respect toyinza kuddira Kenzo level gy'aliko president wa federation etwala industry nene najja okuyimba ku stage ate gwe nojja ne radio call n'omugamba mbu ave ku stage can you imagine ng'omanyira Kenzo bw'otyo president advisor ozo omugambi ali ku stage azze ku lw'omukwano ate nojja n'omusitopinga mbu ave ku stage era yakuyambye musajja gwe SFC nze singa yabadde nze lwirwe walirire bolwira ogenda eri ekintu ekyo tekyampisiza bulungi nze nga Kayibanda amanyi ebintu nga bwe bitambula Kenzo omanyi kye bayita Kenzo wano mu Uganda atunze Uganda ebweru awangudde awaadi meka agenda atunda Uganda ebweru azze wano ekyokukola akitegeera agamba sisobola kuva ku Museveni kubanga Museveni yanzimbye okutuuka wano emirembe President Museveni gyaleeta mu Uganda ye ginyambye nze Kenzo okuvaayo ensi nemmanya n'ennyimba ennyimba ne zikwata n'enzijuza ebisaawe ekyo n'akitegeera Kenzo Mukama Katonda akuwa omukisa ate Katonda agenda kukukolera buli kimu ky'owulira kye weetaaga kubanga wategeera wawulira eddoboozi lya Katonda n'oganza omukulembeze ali mu buyinza nnyina kumugondera na kuwulira kikyagamba era Katonda kyatwagaza naye abantu ba NRM muleke kubonyaabonya Museveni muleke kubonyaabonya President Museveni abantu ba NRM bwe baba bakuwadde obwa minisita kolanga minisita wumba abantu ba wansi bano bonna bakuŋŋaanye twali bate tetulina bano opposition kubanga tewali kireeta opposition nga President Museveni waali mulamu naye kireesa opposition nti mwe abantu ba NRM muli babbi mulina emitima emibi mwe munyiiza abantu ne bagenda mu opposition tebasobola kutuuka eri president butereevu namwe gye baali badde bajja temubaganyiza temubawumbyewumbye temubalaze mukwano abantu ne banyiiga ne bagenda ne bakola ebintu ebifaanana bwe bityo naye nga Museveni yabakola ki bwakuwa obwa minisita abazizza musango lwaki tokola ekyo kyakuweeredde obwa minisita president Museveni yali badde akyanoonya akalulu yali badde akyagenda okukola kampeyini ku birungi byakoledde Uganda gyevudde paka weetuuse era tukyamubonyaabonya yali badde aggye Kawempe awo ngano nayo atazze Kawempe mwe baminisita babeera naye mu kabineti era mwe mwagala mubeere ku buzindaalo pulezidenti wabeera mwe mwagala mukwate emizindaalo mukwata gyaki nga mubeera naye mutulekengako naffe muleke abatuuze bakwate emizindaalo boogerere pulezidenti nga zze niye namuteekawo enkokola ne mukwata obuzindaalo mwe mwagala okwogera be baagala babeere ba MC naye nga naffe gyetuli bantu mwe mulimba bakazi mwe ne basajja mwe mulimba ebiro bijja kutuuka nga toli minisita ebiro bijja kutuuka nga toli member wa parliament ate nga president Museveni waali ate nga naffe weetuli naye ojja tusangayo ku ground mweyise bulungi mulekerawo okubonyaabonya abantu mulekerawo okunyiiza abantu buli muntu gwe munyiiza akyawa Museveni president Museveni yabakola ki yakola nsobi okuleka amaka ge n'abaana be ne famire n'emikwano ebbanga lyamala mu sikolozo yali badde azaddewo abaana bameka naye yeewaayo ku lw'ensi n'awulira eddoboozi lya Katonda nga mugambye genda mu nsiko Museveni byebiro ogenda oleeta emirembe gya Uganda gino gye tulimu kati emyaka 49 33 mbeegayiridde mikwano gyange mwegendereza abantu be NRM mwesootinge mudde musetinge buto mukuŋŋaanye abantu be NRM bakoleki naye omuntu n'afa ng'embwa nga we NRM mukyala Kayino n'afa ne bamuziika ne wabula yadde akagoye akayeru ku kofini ya mukyala Kayondo abe NRM ne mubula security temulina yadde ekitebe we balipootinga abantu be NRM abafudde temulina bwe balipootinga balwadde kati mwagala ani anaafa ku bantu President Museveni bwe nsi emwetaaga ensi zonna zimukaayana zimukubire amasimu zimubuulira ebizibu byalina okusolovinga mu Amerika mu Afirika naye mwe abasigadde nga bamemba ba NRM mwe muyina okukumaakuma abantu bannayuganda ne mulaba embeera gye balimu efaanana etya ani yafunye ekizibu ani ayine wali badde waliwo ne desike
emanye ebizibu by'abantu ba NRM abali ku ground singa abantu tebava mu NRM nga bagenda mu opposition iyo ndejjudde ba NRM naye nga banyiiga bunyiizi tulemeddwa handling y'abantu Museveni omulimu ogwo gwagukoze President Museveni tukwebaza tetulina kye tukubanja omulimu ogukoze ogugwo ogwaffe nga bannansi gutulemye naye ng'ekigutulemesezza be bantu b'owo obuyinza emitima emibi gye balina emitima emibi ku bannaabo Kenzo ali ku stage ayimba azze okusaba akalulu ojja ne radio call muva ku stage can you imagine ngalinga obwana bwa karaoke kujja n'ogamba nti va ku stage naye Kenzo a president advisor president wa federation ey'abayimbi gwomanyi Kenzo gwomanyi awadi zaleese ono mu Uganda nga tewali amuteereddeko yadde ssente yadde okumugulira tiketi naye takulira yekka gwomanyi Kenzo gye yava okutuuka watuuse olyoka omumanyire ng'omusitopinga ku stage ng'ayimba bayimbi bemeka basobola okuyimira ku stage awo ne bayimba stage yenaali niwe munakola mutya tetugenda kukyawa President Museveni nze nkibabuulira mukole fujjo lyammwe mutuyise obubi obufaanana butya omuntu n'akuweereza message n'otagiddamu ne bakubira essimu oli n'akubulira embeera gy'ayitamu ne musirika naye temugenda tukyayisa President Museveni tujja kumwagala paka lasti naye mujja kutusanga ku ground nga mugudde waggulu nga muvuddeyo jjukira buli lwobeera waggulu olina okuvayo ke wansi mujja tusangayo wansi ate ffe nga twamanyiirayo ebyo byebyange naye siri musanyufu waffe zezo ensonga nga wogiwulira abantu si basanyufu effujjo lingi eryakoleddwa ate nno ekyewuunyisa nti si kuba opposition bokka n'ate aba NRM bakaabye nnyo nabo kibooko zibayiseemu era kino kye bagamba nti abaffe oba mukuba ffe aba NRM abamanyiddwa ate olwo ow'opposition nti bannaffe musuusiza effujjo babagamba mpaatalikaaba te munange twabadde tukyali awo ne zireeta omwami nga yeesaze bulungi t-shirt ya NRM n'atandika kuwa bwino kwabo ababadde babba akalulu munange abaana babagamba nti essente muzirye nga zizze ne t-shirt gikwato gyambale terina kyegenda okubanga ekukola naye gwe mutima gwo omanye nti nyambadde t-shirt eno ne ssente nziridde n'akalulu kange ngenda kawana lukoola era omwami ono nga w'omulaba era ndowooza kyekyo kyennyini katugendeyo tuwulire bwino kijja atuwa yalabikidde mu katambi kubamu kubabba obululu ng'ayambadde masiki eya bbulaaka ne t-shirt ya bbulaaka bamuyita Yunusu Kabaaya be bamu ku baana y'omu ku abo omukulu w'ababbi abanyakulu w'obusimu ndowooza mujjukirako emabega we pulogulaamu yali ku leediyo era baali bagenda mukwata bamusibe naye ng'ejjani kino omuwagizi wa NRM tebamusiba era okatala awo yeefuula embu yekyamaani waawo era tagambwako ate okwambala oluusi entalabusi eya yero yayambadde masiki ya bbulaaka nga tusobola mutegera naye nga bamuyita Yunusu naye tekijagaga naffe enkya tugende tulonde akalulu tukawe n'alukoola abakadde akalulu kanalukoola akabonero manvuuli ambuleera akabonero ambuleera akalulu kanalukoola olunaku lwankya lwakuna olunaku lwankya tukeereko nnyo okitegeera ekintu ekyo omwana akasente yakalidde ne t-shirt ya Nambi anjogera ku Hajjati Nambi Farida era n'agikwata n'agyesala bulungi okuba kakasa wali mu maaso nti nze kati ndi wa NRM naye nga alina actual sense yabadde ayagalayo sente era okwambala t-shirt kati yamukoze eki tekiriiwo naye nga ye abagambye nti akalulu ffenna tukamanyi kanalukoola tuliko NCK TV munange bwoba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go tugayina mangi nnyo nnyini ddala tulaba tuzikalira nywera tujja kubanga tugenda ekawempe tulabe biki ebivaayo akalulu katambula katya akalulu baakakuttemu dda
tuwikirize tugaane akalulu bakakutemu naye kyensobola okukakasa nti niwe banaakwatamu bokisi meka era tujja bakuba left right center nze naawe sigala naffe tuva